kukulisizayo nnyo mukuumulamu okwo katweyongereyo nga tulaba obuzibu bw'amaaso. Science Commission omupya omulonde appointed omukenkufu Nyanzi ebbaluwa yazze gwatanaba kukimanya yakugamba magulu 2 tusambisa 2 omukenkufu bozizo omukenkufu Science Commissioner Minister ya Science yagambye kyekyo kiyitirivu genda owagale ne Uganda yonna. N'olwekyo nga tuvuddeyo eyo kambagambe ku maaso nga bwe mbagambye mu kitundu ekisooka ti amaaso malwadde naye ate omuntu atalaba yennyamira nnyo ne pressure erinnya n'obulamu ne buba buzibu kubanga abeera talaba. Naye tugenda kukola tutya eddagala weeriri kubanga amaaso gano kyekyobugagga ky'olina. Waliwo akayimba akabasudde yayimba akayimba ekiryo n'omuwafu ekiryo n'omuwafu mujja kanoonya naye waliwo paati we yagamba nti amatu gajerega amaaso amatu gajerega amaaso n'amaaso nago ne gajerega amatu nti ennyonyi we yajja ate amaaso nga go galabye ennyonyi naye nga okutu kwewaana nze njiwulidde amaaso nti nange nze njirabye ekitegeeza nti amaaso n'amatu bikulu nnyo naye birwala naye kirungi eddagala we liri mu butonde. Era nga programu ya leero katutunire ebizibu by'amaaso ebisatu wadde waliwo red eyes ezo zibadde zibasumbuwa nti red eyes mulowooza zaggwayo naye zitambula abaana b'amasomero abantu ababeera awamu abangi nga mu makomera ssente zitambuza obuuka obwo ne tubaawo n'eminyolo egy'emmotoka eminyolo gya toyi ate egyo girwaziza nnyo bamaama n'abakyala obuuka abantu tebaagala kunaaba mu ngalo. N'olwekyo ate okuliiso bwe likusiiwa ng'olitakula ng'obuuka bukuyingira ng'amaaso gatandika okumyuka gatandika okusiiwa n'okulaba nga toyagala kitangaala ekivula abamu muggalawo. Naye awo osobola okukozesa butto w'ensogasoga gw'alina red eyes notonyezaako butto w'ensogasoga ono gwe nabasomesa okukamula mwabagoberera akanyomero k'omukenkufu. Era nomala notonyezaako amazzi ga silver. Amazzi ga silver gano galina okuba nga mateeketeeke bulungi nagabasomesaako ne mbagamba nti abapaatiri oba abafaaza bo banywera mu bikompe bya silver. Bo banywera mu silver baagala nnyo ebikompe bya silver. Kyova olaba evinnyo n'amazzi bagateeka mu bikompe bya silver. Naye nga enkola eyo yava mu Balooma. Abalooma edda nga tebanabazuula ddagala lya viruses ne bacteria bakwatanga naddala ba empera nga bawa abaana baabwe ku puleeti za silver oba puleeti z'ekikomo ne batalwala kubanga silver atta obuwuka. N'olwekyo oba olina red eyes kwata amazzi ga silver ne butto w'ensogasoga obitonyezeeko oba mu lunyaanyimbe oba mu lulimi lwa pharmacology oba olukenkufu obulwadde obwo tuyita conjunctivitis oba okulwala amaaso amamyufu eddagala soodikozesa kuba silver atta obuwuka obwo. Ate amaaso amamyufu galeetera tear glands okukala kati silver gundi castor oil oba butto w'ensogasoga n'ayamba eriiso okuzannya ne libanga terikwatira oba terikuuta kumyuka kikoze bulungi nnyo. Era nga bino ebibiri osobola obisanga ku Prof Bio Research. Nga tuvudde ku red eyes waliwo era obuzibu obulala ku bw'amaaso ye pressure y'amaaso. Pressure y'amaaso naye efuuse pressure y'amaaso oba glaucoma. Abantu baffe pressure y'amaaso bamalawo balina pressure eno ey'omutima naye kirungi nti ku Prof Bio Research pressure yo tugikuyambako kasita ozigyamu amasavu mu misuwa omusaayi ne gutambula bulungi tewali tabu ebintu biba bitereera. Naye kati pressure y'amaaso ago evudde ku ki ti amazzi gagenda ne geyongera ne gewogomaawo wakati w'emmunye oba kye tuyita iris ne kitundu ekyeru ekyeriiso kye tuyita cornea. Kasita amazzi gagendawo ne gatandika okugaziyaawo mpola mpola kati amazzi ago ne ganyigiriza akalawuli ak'eriiso ke tuyita lenzi nga kwotadde n'akasimu ak'eriiso akatwala ku bwongo ke tuyita optic nerve wamu ne
ne screen y'eriiso oba ekifaananyi bwe bakiteeka oba kati nga bwe mundaba mulaba TV n'omukenkufu ekifaananyi ekyo kigenda kubayita retina kati amazzi bwe gagenda ago ne ganyigiriza awo kye tuyita intraocular pressure yeeyongera ey'amaaso awo pressure y'amaaso bwe yeeyongera tabbu eba y'amaanyi kubanga omuntu bw'ati alina pressure y'amaaso tasobola kuvuga kiro tavuga kiro lukululana magulu 10 Sinotrack yagirabanga ka boda kubanga ekintu ekinene akikompressinga bw'ati nekifunda olwa pressure eri mu liiso ogenda okakana ng'akoze accident ne bamubuza ekimotoka kye wabadde tokiraba train wabadde togiraba eggaali y'omukka ate pressure y'amaaso esumbuwa nnyo abasajja oba glaucoma kubanga abasajja balina embeera emu nti tebakaaba ku maziga omanyi bw'okaaba ku maziga pressure y'amaaso ekendera amazzi ago agali mu liiso gagenda naye abasajja ne bwafiirwa nze ndi musajja nakula musajja takaaba naye abakazi bambi bo bakaaba abakazi bali emotional buli kimu kimukaabya n'ekyessanyu kimukaabya kati nga mukenkufu bamugambye nti kati gwe science commission omupya kati nze saakaabye saayiye ku maziga singa naye abadde n'abakenkufu ayiwa ku maziga olw'essanyu essanyu liba limuta abanga mu kiwagonja naye kati ekyo pressure y'amaaso eyo kweva nti amazzi gaba mangi mu liiso ne ganyigiriza kye bayita ekitundu awo wegali bagiyita aqueous humor ne ganyigiriza naavu wamu ne lenzi oba ekirawuli ekiyamba okufokasinga ekifaananyi wamu n'akasiwa oba akasimu akatwala obubaka eri brain neta interpreting nti eno mbwa eno kapa eno nkoko ono mukenkufu eno TV oli ku bukedde TV mu mboozi z'omukenkufu naye ekirungi okukendeeza pressure y'amaaso ago tukozesa ku buto wa karoti gwonywa babagamba mulye karoti naye karoti za bbeeyi karoti si za sente ntono naye kati karoti tuzijjamu oil naddala mu nsigo karoti zirina ensigo ne tukola carrot seed oil n'olwekyo okwata carrot oil ono gwosobola osanga ku Prof Bio Research gwalina pressure y'amaaso n'osooka ofuna vitamin A oba ze tuyita provitamins eziyamba nnyo okendeeza ku pressure y'amaaso oteeka mu mazzi agabuguma amatonda 5 carrot oil waffe ono amatonda 5 erimu 2 3 4 5 kintu kiyitirivu gwe yakatwegattako tuli mu kuyiga kulwanyisa mbeera y'amaaso kuba amaaso bwe gaba tegalaba n'emikisa gikuyitako n'onywa carrot oil kati bw'omala okanywa tekalina test era kalinga carrots kati notonyezaamu eritondo limu erya neem oil si lemoni abantu abamu mubuulira bubi ebigambo lemon kirala kiba kibala nengambye neem tree oba mutimu 40 bajjajjaffe bagusimba mu gy'ekyenda ogoba ensiri otonyezaamu ttondo limu pressure eri erogera kulaba ng'okaaba ku maziga bw'omala otonyezaamu naye nga tonaatonyezaamu neem oil osooka n'onuusa kakomera kano ekiri ku likodi nze nkyasoose okukaabya kuba SFC twali eyo mwoleso nga bw'omanyi toka nagamba ate biki bino mukenkufu by'olina nagamba nuusaako ne batunsa kasida ne kabazibukulu tiya gaasi yenna n'ebintu byonna ebiba ku bwongo kati ne bakaaba ku maziga n'olwekyo ekiri ku likodi kulembeze n'agamba asikaye bange bakaaba amaziga what is this tebampamba kamukenkufu waffe yaliwo yennyini eyo science commissioner yaliwo n'olwekyo bino ebibiri biyamba ku mbeera eyo osooka n'onuusa ku kakomera kazibukula emisuwa n'oleeta ne ku maziga oyira wakakomera oyo bw'oleeta ku maziga pressure y'amaaso ekendeera olumala n'otonyezaamu ettondo limu erya oil wa neem kintu nekiba nga kitambula bulungi nnyo nga tuggyako pressure y'amaaso ya glaucoma ate ne tubaawo n'ensenke cataract jjukira gano amazzi ga silver n'ensogasoga bikola ku red eyes ate buto wa kakomera sida carrot oil wa carrot ne neem oil bikola ku
pressure y'amaaso ate ensenke ensenke nayo bulwadde bw'amaanyi tubuyita cataract oyo asumbuwa nnyo abakyala asumbuwa nnyo abakyala kubanga abakyala balina obuzibu mu nti be balooza ku nva balya nnyo ennyama baliireeyo mu ffumbiro agenda okutuuka eno okulya nga yalidde dda naye ng'ensenke kweva tulya ennyo animal protein emmere y'ebisolo ebyo enkoko nyama nte embuzi waliwo n'abali ab'omu magulu mampi kati zina ebintu ebirina proteins kati proteins ezo zigenda mu kyero ekyeriiso naddala wano ku munyi ne zitandika okwekwata zeekwata kye bayita aggregation oba clamping ne zeekwata ne zigenda nga zikola obutole ne zikola ekintu ekyeru kati ekintu ekyo ekyeru obanga omuvuzi w'emmotoka abadde agivuga ne baasa eggi ly'enkoko ne balikanyuga ku front window eyo endabirwamu ey'omu maaso era bwe bakikolanga ate abasinga mistake gye bakola ate n'ateekako wiper mbwalise ogenda okkakkana nga takyalaba n'agwa ne mu kinnya ne bamunyagulula abana bakyala kimpadde abataagala kukola naye tugenda bayambako nga nze kamishono omupya omulonde wa sayansi basobole ofuna emirimu tubadde na mingi naye nga tetubadde na ddoboozi kati twalifunye naye olwekyo naye ensenke eyo ng'ogyeko okuleeta stress kubanga ekuleetera ekifu eriiso ate bannaffe balandi friends batera okulifumita eno emabega ne bakubamu laser beam ebbugumu eryo esaanuuke n'abamu babitya omanya abazeeyi batya ebintu ebyo naye kirungi kyekisobola okukozesa ku nsenke ng'emazzi ga oxygen wano mu biseera bya covid nabalaga engeri gye bakozesa oxygen era wamu ne butto w'enniimu ajanjaba pressure y'amaaso n'ensenke kuba bw'omutonyezaako asaabulula proteins ziri ezikutte ku liiso ezo zeekuuma wamu ne zikola akalabirwamu akakeeru ketuyita ensenke oba cataract n'oba ng'okusibwa nga tolaba n'olwekyo ensenke pressure y'amaaso amaaso amamyufu bizibu bingi nnyo ebikwata amaaso bya bika bingi waliwo ensenke ereeta night blindness ne wawaawo glaucoma aleeta pressure w'amaaso amaaso n'oba nga tuleero ogirabanga kagaali n'ogwa n'ofuna ebizibu n'olaba akaala nga kampi bwe kati kumbe gunene obuuka n'ogwamu ne bagamba muzeeyi yamenyese gamba ate muzeeyi yabadde talaba mwala wali omwala gw'ennakivubo guli tegubuukika n'olwekyo gwe ali eyo ng'obonaabona n'amaaso ne gakuleetera obutalaba mikisa ne gakuleetera ekifu weekwate package eno kubanga ne sports event Beka Mutumba gye yakozesa ebintu abiziga bulungi ku kamera ye n'olwekyo nawe olina okubiziga kameramaani ali eyo osobola okufaanana n'aba sport events otuwe ekifaananyi ekirungi era abagadde package eno muyite ku Prof by Research ku Equatorial tobonaabona na nsenke pressure y'amaaso maaso mamyufu maaso ga kyenvu maaso mabi maaso tegalaba mwena mujja kuyambibwa anti bwatyo Commissioner omulonde omukenkufu Nyanzi bwakoze okujja ekifu kuba police maker aba government ne basobola okugamba nti omukenkufu jangu naawe mu kisenge kyaffe otuwe ku bintu bino ebya kulaakulanyiza abantu bangi nnyo nga bwe muzenga mulaba era nammwe mwena mutambule bwe mutyo ekyuma kiwagala kyuma tuyamba abantu bafe abatalaba basobole okulaba emikisa egibalinaanye ate n'abo abalina obuyinza nabo tubayambe balina ensenke n'ekifu basobole okulaba talanta zammwe. Bye bye.